wano musindika abantu mu parliament nga beetaaga kubeera lukaya nga bookya bunyama abalala mu ndeeba nga bakalirira nsene lwaki abadde asula mu ddiro lya nnyina yeebika gomesi ya nnyina asula mu ntebe za nnyina olw'okuba yavumye Museveni ne mutabani we Muhoozi ne bamuwa akalulu n'agenda mu parliament. Bino byonna biri mu gavumenti gy'owagira owagira President Museveni ate yakulira state buli kimu ekikolebwa akimanyi kivola agamba nti ababbi bajjudde mu gavumenti yange. Lwaki era musigala muwagira Museveni atasobola kukyusa kuba kumuyita ababbi? Ensonga nnungi nnyo. Mwami Museveni bw'aba takiwuliranga leero kankyogera ajja kiwulira. Siwagira President Museveni kubanga mulungi nnyo malayika. Museveni bimulemye biyitirivu era ekiseera ky'okuwummulawummule. Bino byekugamba tajja kusobola bikola. Dino eggwanga kankisimbire ku kamera ne balimpaamu emyezi egi esatu ebyokukola mbimanyi. Kwata baminisita bana obatte okwate bapermanent secretary mukaaga obatemeko emitwe okwate director abuziza sente z'enguudo omutemeko omutwe mu nnaku 3 ababbi bonna babeera badduse nga bagenze Zaire abalungi nga tubawe ebifu Uganda nga efuka Dubai ate kati abo bofuuse mutemu ekitegeeza ne bakwasaamu mu myezi 3 mu kitongole ky'enguudo nzitayo nga 3 ekyomusolo bano aba URA nga 6 kuba manyi bawerayo ababbi neŋŋenda mu baminisita ebizimbe balina mbimanyi baminisita batega kuttayo ngaaba baminisita n'amaddu mpulira nina mangi okutta ku baminisita nga 4 ebyama olina bingi obaddewo otya mu ggwanga Uganda. Kaakati Uganda ekimpangazizzaamu ku buli 10 kyemmanyi njogerako 5 byokka 5%. Lwaki? Nemmala n'enjogera 9 mu 5 ku makyamuwulira omulambo gw'abasajja Mivule baagusanze ku muganga guseeyeeya. Bino ebisajja binzita nze nina kumala kudduka n'engenda mu Amerika n'ensumula bwino eggwanga Uganda yafa Uganda nvundu ewunya n'okuwunya. Olinda ki okugenda mu Amerika? Ate kati nkuzi naakola mirimu ki? Buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Nabano ba Museveni ekiseera kyabwe kyaba muva mu nsiko nakyo kigenda kukoma nga tekyalagala bduulirayo mbu twatera embundu ebyo nga buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Tujja kufuna omulembe nga bweyogera nti ndi mujaasi tebaagala kukiwulira. Ogambye independence tugiviireko ddala nga bannayuganda bannansi abawansi abajaguza abagagga mbaleke abali mu gavumenti mu kintu ababbye ennyo. I emphasize that the thieves should go on and on and on to celebrate the independence. Okay. Ku celebrity track we tuli omulabi waffe mulungi kansulenti oli bulungi weewaawo olunaku lwaleero wanjawulo omukko episode eno yanjawulo omukko ate ejja kubeeramu yabategeevu mukko nnyo naddala abagoberera ebyobufuzi nga bwe bitambula mu ggwanga Uganda. For the first time ndeeseyo ku kintu ekyenjawulo kyenjala tugabaneko nammwe mulabe mumanye Uganda etuuseewa eddawa n'olugendo lwa Uganda olwegenda kubanga celebratinga olunaku olw'enkya lwa independence. Biki bye tutuuseeko biki bye tuyisemu n'okutuuka wano we tuli. Nagituuma agenda 2026 olunaku olwaleero njagala gyongerako erinnya basajja Mivule bwadde ne solo kambwe extra weewaawo ndine mukama wange basajja Mivule tugaba twogeramu ku nsonga z'enjawulo basinga mubadde mulabire eyo naye kati mubasembereza wano tunyumyemuko ku nsonga ezimu ate z'enjawulo. Weewaawo mukama wange nsanyusa okulaba akusabitwa akabuza kupatulaba mbalamusizza mwenna mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'eggwanga tusajja kudde emyaka 62 si mitono ate ne Katonda yebala okubakuuma. Weewaawo omuntu atulaba amanyi emikutu gino gibaako abantu ab'enjawulo batugoberera yandyebuuzizza lwaki ku luno osazeewo leete basajja Mivule. Politics abaddewo tukyaza abantu ab'enjawulo naye tugamba nti mundu ngo tusazeewo tuleete ku basajja Mivule tutangaazemu ku nsonga naddala ensonga gye tugenda osookerako ddala ensonga y'amefuga ga Uganda agenda opeera olunaku olw'enkya. Biki Uganda byetuuseeko n'olugendo tutunulidde mu maaso awo tungwa tooki mu maaso awo biki bye tutunulira. Njasookerawo mukama wange otutangaazemuko mubaddewo mwaliwo ng'ensi eno efuna obwetwaze n'okutuuka olunaku olwaleero.
Uganda etuuseewo we twafulira obwetwaze nali sinaba kuzaalibwa emirembe egyo egya Dr. Milton Obote egyasooka agyenkaaga nali kalenzi naye ngenda nga nvubuka nendaba ebirungi ebyakolebwa emirembe egyo banaffe abawala mukimanyi amasomero mangi Dr. Obote ge yazimba oba gavumenti ya UPC agabawala Nabisunsa Tororogalozi Bweranyanje kati waliwo ebintu ebyakolebwa amalwaliro mangi agazimbibwa gamu nga tuuseemu nagendako gye bamuzaala eyo Apache wali eddwaliro jitirivu obulungi nagendako Ekkuumi eyo mu Bateeso baliyita Atutuli amalwaliro mangi ge bazimba gavumenti ya UPC nabiraba bulabi nange nga nkuze naye emyaka 62 Uganda tufaananye ng'omuntu akuze mu myaka naye ng'alina byakola ebyekyana ekito ye Uganda ng'alina byakola nga biringa bya myaka omuntu w'emyaka 21 naye nga mu myaka 62 abo mubalaba nammwe gye mubeera nogati ye musajja ono olaba byakola alinga omwana omuto kati tulina ebintu ebiganya okukula ebyo byenjagala okusinga okugera kubanga buli mwaka boogerawo tutuuse kale mulaba enguudo radio tezaaliwo TV tezaaliwo ne boogera bye tutuuseeko naye njagala okubalaga ebitulaga nti tuli bato mu myaka tulina mingi naye tulina bye tukola nga bya kito waliwo obulumi ku mutima bwe nnina n'ebimu tebiba birungi abamu mu gavumenti tebabyagala biwulira naye tujja kubyogera kuba twagala ensi yaffe Uganda. Uganda esinga President Museveni, Uganda esinga Bobi Wine, Uganda nene nnyo okutusinga ffenna. Omusajja oyo President wa Rwanda Paul Kagame yali wano nga mukozi wa Mwami Museveni akyusizza Rwanda erina Rwanda byetuseeko bitakyagiraga nti baana bato Rwanda eraga nti esajja kudde tulina wano ekizibu ky'amalwaliro abantu nga balwala ne bagenda ku zi TV ne zitandika okukuba obulango kale bambi alina kansa w'ebbeere yeetaaga miliyoni 7 TV emyaka 62 tetulina system ey'ebyobulamu ejjanjaba bannayuganda bonna ekyo kyakyana kito abantu ne bagenda ku zi radio zituwulira ezimu nga babasondera ssente basobole okumujjanjaba haniya omuntu basobole okumutwala ebweru ku myaka 62 NRM efuzeeko emyaka 38 abantu radio ne TV ze zibayamba okubasondera ssente ekyo kyakyana kito amalwaliro gaffe gali bubi nagenda e Rwanda nali mugenyi wa state nankyalidde gavumenti yaayo nali ku study tour okulaba lwaki Rwanda etulese balina medical scheme bagita michwere mu lulimi lwabwe bw'obanga olina ekituli ku mutima eddwaliro ne likkebera litegeeza eddwaliro ekkulu eryali faaru bagenda nabo ne bakkebera ne bakakasa kyogambye ne bawandiikira ministry ey'ebyobulamu ey'ebyobulamu erina abakugu abajja okukebera nga tulina bakutwalibwa bweru ne bakakasa nti ddala oliko ekituli ku mutima ne bawandiikira Ministry of Finance nga basaba ssente owulira systems ebitongole bikola Kagame nga talina na kyamanyi Ministry of Finance ne bawa ssente ne bakutwala India ne bakuziba ekituli buli munnalwanda yenna alina okujjanjabwa wano waffe tekiriwo kati bw'obanga olina eddagala lye weetaaga nga mu ddwaliro erya district kuba bajjanjabira mu district zaabwe nga teririiwo bakuwa ebbaluwa eriko eddagala n'otwala endagamuntu yo pharmacy n'ekuwa eddagala totekwa kufa pharmacy eyingiza kaadi yo mu sisitimu yaabwe bo aba pharmacy ne babanja gavumenti nga bazo kujjanjaba baali wano abannalwanda abo bakagame baali wano nga bakozi ng'ali mu kitongole kye kya simu ayo kyabambega laba bakyusiza Rwanda Mwami Museveni juzi yagenda
n'abeebaza okuba nti balina ekibuga ekitukula ekiyonje ennyo n'agamba niye waffe babba bubbi n'akuba emiranga ng'ali Rwanda. Obubbi butulemye okumalawo, ekyo kyakyana kito. Ne tukuba emmundu ntuwangula Obote emyaka 5 mu nsiko, ate ababbi ne batulema. Tetuyinza kukola systems ng'ezo okutegera eziyamba buli muntu yenna independence n'ebeera n'amakulu nga batujjanjaba mu malwaliro okutegera amalwaliro gaganye. Abantu b'ekaliisizo bamaze kulaba Prime Minister Nabbanja ngaze ne balyoka bamukaabira kale kaakati sikaani tetulina nga tukyalinda baminisita abakungu ba gavumenti bamale kutukyalira tubabuulire ebizibu nga tewali system zitambuza bintu biri mu process byekola bwekozi tetusobola kukulaakulana. Independence teba na makulu ebyobulamu bifu nnyo nga bw'okiwulira mu ggwanga lya Uganda, bifu nnyo. Abakulembeze nga bakyagenda bweru Namboze bamusasanyirizaako obuwumbi 2 butya okumujjanjaba ebweru nga bakyabajjanjabira bweru. Amalwaliro agaffe ne gabalema okukolako buli kintu kibeerewo wano. Namboze bamutwala mu Amerika ne bamugulira tiketi ne bbaawe tiketi n'atuuka mu ddwaliro, gavumenti n'esasula eddwaliro lyayo mu Amerika newa bbaawe $400 buli lunaku okulabirira mukyala we. $400 ziri mu millioni za Uganda. Buli dola nti buli dola 10 gye mitwala 37 emirundi 4 buli lunaku. Kakati Namboze bamugulide tiketi, bagulide bbaawe, gavumenti esasula eddwaliro mu Amerika, gavumenti emuwa omusaala eno mu parliament gy'atali kubanga mulwadde, ate yamuwanga $7 okubeerawo okumuzzaamu amaanyi buli lunaku. Kati eggwanga nga ligabira ssente ze batusolozeza mu misolo ne liziwa abanene abeereere abatono abali mu gavumenti. Namboze kati ebisanja bina mu parliament, buli kisanja afuna emmotoka. Otegera kati independence egassa banene bokka abali mu system ya Mwai Museveni be bagiganyulwamu. Ffe abanaku abawansi nga tetulina nkola ya malwaliro etujjanja bali munnamawulire munnaffe yafa namwandu natugamba nti twabuliddwa emitwalo 2 egigula kowatemu okumujjanja omusujja. Munnamawulire tumuziika abantu nga baffa tetusobola kubajjanjaba, tetusobola kucelebrating independence eri meaningful nga bwekyali ku mulembe gw'Obote. Obote bamukuba essasi erugugaawo, Amini bamukuba essasi wali ensambya, bonna babajjanjabira mulagaawo tebafuluma. Kati wano buli munene mu Uganda afiira bweru ne bazza mulambo. Kakati tugende ku kigambo kya kasasiro mu kibuga. Rwanda, Burundi, Zaire, Tanzania, Kenya, Uganda, Sudan, si East Africa. Rwanda yesinga ekibuga ekisingo okunyirira ekitalimu bukyafu. Kasasiro fabakiriza mu Yesu anaatera okudda. Tetulina bwe tukola kasasiro ne tumujjamu ebijimusa. Tetulina bwe tudira kasasiro ne tumukolamu amasannyalaze. Nenga kisoboka wane Kampala Uganda. Lwaki? Kyekiganya. Sente bazibba bubbi. Tebalina mutima gwagala nsi yaabwe nga bali abasajja aba UPC bakolere eggwanga lino. Gwokimanyi nti ekyanja manyi bino bajabbira baminisita ba Museveni buli kizimbe kyolaba kyonna ekitutumuka wano mu Kampala n'emirano kyabo wano mu kyanja. Ekyanja waliwo minisita omu alina ebizimbe 6 kalina 3 kalina 4 omulundi ogwo. Waliwo minisita omulala mukyala awo ekisasaawo bayita endundu naye asitudde. Sente bazijjawo. Twetaaga incinerator ekyuma ekyokya kasasiro bwe bakola Sweden babyokya ebisasiro ebbugumu ne regenerating amasannyalaze ne gagenda mu maka g'abantu. Kati fezi wane sente anti bano bazibba emyaka 62 abaava mu nsiko nga mukuba emmundu ne mulema okulwanyisa bano ababbi babalema bati bandi balwanyisiza na mundu. It's a disgrace, it's a disappointment. Obanga balina amagezi agasobola okupulaninga olutalo olulimu okufa amasasi gavuga ennyonyi ziwandagaza amasasi babanoonya okubatta
bana abatalina mundu bo balima bati amagezi gababula gatya nga mwapulaningira bali abobote bano nabo betaaga mundu okubajja ati kyengamba bw'oba olina amagezi agapulaningira olutalo lw'emmundu ono atalina mundu omubbi w'essente akulema atya ate ng'omumanyi kitegeeza gavumenti y'ababbi ababbi tebasobola kukwata babbi bannaabwe tebasobola gavumenti ejjuddemu babbi kyova olaba nti ababba tebasobola kubakwata kubanga gwogenda okukwata alina bwinowo ajja neekuwaayo kati ababbi tebasobola kwekwata kati ki ekina okukolebwa otegera twetaaga enkola ekyusa obukulembeze nze mpagira mwami Museveni naye sisobola kuwagira kyakubeera ku lubeerera twetaaga okukyusa obukulembeze ng'ate tuwa abantu ababusobola si abantu abakyamuka obukyamusa abakyamuka nga talina nakyamanyi ababusobola be baliwa ababusobola aba n'omukululo osobola okugulaba osobola okulaba omuntu byazaakola obuyigirize bwe okumanya kwe exposure gy'alina wano musindika abantu mu parliament nga beetaaga kubeera lukaya nga bookya bunyama abalala mu ndeeba nga bakalirira nsene lwaki abadde asula mu ddiro lya nnyina yeebika gomesi ya nnyina asula mu ntebe za nnyina olw'okuba yavumye Museveni ne mutabani we Muhoozi ne bamuwa akalulu n'agenda mu palamenti n'oluzungu talusobola bayinza kukyusa eggwanga tulina wana ababaka Uganda yerina ababaka abagenda mu palamenti nga tafunanga na ku passport totukangako Rwanda totukangako Kenya tolinyanga ku nnyonyi oteeseza otya eggwanga biki by'omanyi okufuuka omubaka olina osooka okulinnya ku nnyonyi okutambula okuva ogenda kuteekerateekera ggwanga so si katunduko kali akaakuleeta ka constituency tolina exposure tolina kyomanyi ekintu kyokka kyomanyi bw'oba ova teeso ente ze basibamu enkumbi ze zirima eggwanga ogenda ditwalawo bw'oba ova Arua omanyi kyebalima kyokka pamba bw'oba Musoga oba omanyi bikajjo byokka eggwanga ogenda diteesezaaki nga totambulangako tolina kyomanyi twetaaga abantu abalina exposure batuseko mu mawanga ne balaba ebisasiro babikuŋŋaanya batya ne balaba muwogo nti bamukolamu sitaaki n'amafuta ethano ne balaba nti kalimbwe w'enkoko bamukolamu bati ebigimusa kalimbwe bamukolamu n'amasanyalaze kalimbwe w'enkoko nagenda mu kitundu ekimu mu Amerika nensanga omusulo urine we gukuŋŋaanira baguprocessinga ne gudamu ne gutukula ne gufuuka amazzi ng'ag'enkuba tolina kyomanyi kati Uganda onoogiwa otya amagezi kuki ati abasinga bwe banayingira parliament bajja kufuna akakisa okutambulako obudde tewali abamu betuwulira nti batambula ne bagenda mu nsi ez'enjawulo bakolayo ki kati njagala kikubuuza ggwe batuyambye eki sente weeziri bazibawa ne bagenda eggwanga likyusa eki zifa bwereere so eno independence njagala okulaga bannayuganda bye tukyakola nga bya kito kakati kankutwale ku bubenje Uganda tukola bya kito ng'ate tukuze emyaka 62 tewali nsonga lwaki tubeera ne accidents Uganda obubenje yakusatu ku lukalu lwa Africa okubeera n'obubenje Uganda tewali kye bayita bubenje kati basajja Mivule nze mbasomesa Uganda kye tulina stupidity bugwenyufu busirusiru bugwagwa tewali kye bayita accident kye kintu kyotasobola kuziyiza nga musisi bw'anaayita ennyumba neegwa tolina busobozi ku musisi earthquake abantu ne bavuga n'ayisiza mu kkoona n'afuna akabenje kubanga talengerayo bayisiza ku nsozi talaba kijja n'avuga speed 20 nga kapande kagamba speed 5 obubenje ne butulemu okumalawo nti Uganda yesinga yakusatu mu Africa okubeera n'obubenje nga kyetaagisa ekitaliwo abasirikale ku nguudo basula njala tebalina bulangitizi bebikka abaana baabwe tebalina kawunga
tebalina ngatto mu basomera babanja school fees tayinza butakwata motoka ezo nazijjamu bujji sente nazireka ne zigenda basoloza basasulwa bubi basula bubi kati bano abagagga ababbye ba minister ba technocrats ba director ba commissioner be bateekwa okujaguza independence fe tetuteekwa bagifunyemu tetulina babbinga ba permanent secretaries tetulina babbinga ba minister ba Museveni tetulina babbinga ababaka bamu abali mu parliament eyo bafuna ebintu byabwerere ba director n'owulira nti omulamuzi miliyoni 4 bwava nga alitaya linza awumudde asigala afuna miliyoni 2 okutegera ate buli myaka 5 bamwongera emmotoka abo bajaguze director wa National Water and Sewage Corporation bali mu miliyoni 2 olaba no New Vision miliyoni 2 bakola biki abo balike bajaguze genda kuwa URA genda kuwa UNURA owengudo sente ze bafuna mubalike bajaguze ate ku omuntu wa wansi kati omuntu wa wansi toteekwa kujaguza independence kubanga sente z'eggwanga zonna mwami Museveni bwazisoloza aziwa bantu balubatu otegera ezandikoze ebintu ebiyamba eggwanga otegera abasirikale ne babeera nga basasulwa bulungi ne basobola okukwata abavuga obubi ku nguudo ne tukendeza obubenje kansitwale masomero nasanga sisitimu y'obote ng'ekyakola nasomera ku mulembe gwa Amini naye nga sisitimu ekyaliwo nga tebinaba kwonooneka nnyo P1 ffe tetwalinanga nasaleezi P1 nga batuwa ekkalaamu twakozesanga kalaamu paka P2 gavumenti nga etuwa ekkalaamu n'ebitabo nga batuwa obuugi bwabwerere ne sukaali paka mu P4 kati abaana baffe tetusobola abawala kubawa pads buli lwagenda mu nsonga z'abakyala nga batuula awaka ne padi bali batuwanga obuugi amasomero gonna ne sukaali ne batuwa ekkalaamu ne batuwa ebitabo tetusobola ku mulembe guno kuwa abaana bawala pads ngogamba tucelebrating esente z'eggwanga nga tesobola kukola ku baana bawala ku byetaago byabwe tucelebrating ki tuli bakulu mu myaka naye ebintu bya kito Rwanda bakola ebintu by'ekikulu buli mwana ayingira P4 sigane senior 4 P4 laptop wane waffe kiri kitya kubanga ne padi tetusobola zigula bali bawa laptop omwana n'omulenzi ffe padi z'abawala bokka tetusobola zigula ate omwana ali mu P4 abatenda bagenda mu nsonga bali bawa wa P4 bonna eggwanga lyonna padi ate nga alina medical scheme Rwanda bakusiba sabisoma kusabijja ku Google nali ne ba minister omwana bwalwala kwa shakko omutwala mu ddwaliro eddwaliro lya district nelikuwa sukaali nelikuwa oats nelikuwa omuceere nelikuwa amata n'obumonde n'amagi ne bagamba komawo nga wayise weeks 2 omwana omuzze notadda kubanga buli muntu yena yina bamanyi wabeera nowa bodaboda baba ne fayiro buli bitu byonna biri mu data amayumba gonna n'ag'obusiisira gonna bagamanyi bamanyi buli muntu waali era owa bodaboda tayinza givuga nga talina abantu 6 abamweyimirira bamanyi wasula bamanyi baganda bo 6 ab'ekika kyo n'emikwano gyo 6 okukkiriza okuvuga bodaboda mu Rwanda kati geza okola omusango dduke abakumanyi bali 10 abawandikibwa mu kitabo kakati bw'otaleeta mwana oyo bakuteekako kwagala kutta omwana wa Rwanda gavumenti erina okumuwa omuceere sukaali omwondo obuzungu n'amagi n'amata paka lwalitereera laba gye bali bakola bya kikulu ffe ne pads zitulemye nga tucelebratinga independence genda laba amasomero gaffe tugende ku masomero laba amasomero gaffe abasomera wansi w'emiti obamanyi obungi mumuli wano mu Kampala nze ndi investigative journalist nkoze amawulire emyaka 25 nga ze programu zenkola ze zasinga okummanyisa natambula Arua Koboko nengende Kitugumu Kabaale Rukunjiri Toeso
ensi muri mu Kampala amasomero katonda wa Isirayiri aga government abana bakyasomera abakulembeze bavugaga motoka $3.5 million nekaddiwa ne bamuwa empya alwadde babatwala Bulaaya kubajjanjaba America n'abaana b'eggwanga. So tetulina cause for celebration. Basajja Mivule gw'oli capable okulabika nti okufuna obuyinza oba okufuuka omukulembeze ne bakuwaamu ne bagaa nti kati tukulonze oba mubaka waffe wa mukulembeze waffe bino byonna biri mu gavumenti gy'owagira owagira President Museveni ate yakulira state buli kimu ekikolebwa akimanyi kivola agamba nti ababbi bajjudde mu gavumenti yange. Lwaki era musigala muwagira Museveni atasobola kukyusa kuba kumuyita ababbi? Ensonga nnungi nnyo. Mwami Museveni bw'aba takiwuliranga leero kankyogera gye kiwulira. Siwagira President Museveni kubanga mulungi nnyo malayika. Museveni bimulemye biyitirivu. Era ekiseera ky'okuwummula awummule. Bino byekugamba tajja kusobola bikola. Ababbi abali mu gavumenti etalina nawe wabatandikira. Nawulidde ennaku bye yagambye Betty Kamya IGG. Ababbi bareke. Bajja kutwala ssente ebweru naye ekirungi bwe bazibba baziteeka wano bareke tubakwatako. Si ye mulungi ennyo tumuwagira lwa kintu eki. Omulungi asinga Museveni abuze. Be mwagala okuleeta babi nnyo nze mbadde nabo mu opposition. Mulimu ababbi abafere bennyini baddiira abazibu ennyo ababbi toyinza bakwasa state tosobola. Ye argument yange ne Bannayuganda abalala bw'obaddemu bw'otambuliramu ate nkugambye nti be mbaddemu ekinzijja mu struggle yaabwe nga bali okusinga Museveni konze Museveni omubi agira abeerawo okusinga okugjawo omubi ne tuleeta omubi ennyo amusinga tuba tuvudde mu fulampeni ne tugwa mu muliro gwennyini konze Museveni agira abeerawo naye Museveni nkimugamba ku kamera kuno Museveni ekiseera kye ekyokuwummula kituusa awummule ebimulema takyasobola bikola ebiganyi naye omulungi abuze mwagala awummule okyogedde mwagala awummule ate mwe mugamba temulina mulungi asobola omulungi gyali naye abalungi ekibagaana okujja mu politics ono abakyamu bajja ne balyawo ebifo bya opposition ne befuula nti beba opposition nga beenoonyeza birala abalungi ne basigalayo. Twetaaga bano abakimanyi nti nabo tebasobola bali mu kulya buli ssente baveewo abalungi bajja kulabika. Abalungi tebaagala kuddira byambalo byabwe kusiigibwa nziro era nze kyenava nzirukayo. Gw'omu kwaba balungi lino eggwanga kankisimbire ku kamera ne balimpaamu emyezi egi 3 ebyokukola mbimanyi. Kwata baminisita 4 obatte okwate bapermanent secretary 6 obatemeko emitwe okwate director abuliza ssente z'enguudo omutemeko omutwe mu nnaku 3 ababbi bano babeera badduse nga bagenze Zaire abalungi nga tubawo ebifu Uganda nga efuka Dubai ate kati abo ofuuse mutemu ate nkugambye Saudi Arabia bwekola ne kale bakukwasizaamu leero China egenda kusinga America essaawa yonna mu byenfuna yali bwetyo. China yajjawo Japan yali eyokubiri kati China ye yokubiri yeddira America. Zambia bakutta tuzanyira ku ssente ya wa musoro bakutta amawanga ago. South Korea basiba olwo omukyala yali president waabwe yajjako na wano n'ebifaananyi tubirina nga ali ne President Museveni ali mu kkomera kubera corrupt. President mulamba bamusibye nga alina president akyalina president. South Korea mu 62 twali tusinga Hong Kong, Malaysia, Singapore, South Korea ne Dubai mu 62 bonna batuyitako dda kukozesa jjambiya. Omukulembeze n'atereza Uganda teko kubanga atirimbula nga atuga atya shortcut ekigenda okutereza Uganda kwate jjambiya
otemeyo baminisita nga bataano abazanyira mu ssente y'omuwi w'omusolo abala bonna batye nga tekyali akwata ku ssente ya ggwanga. Uganda Dubai kyekyoka kirime Museveni ekitegeeza ne bakwasaamu mu myezi 3 mu kitongole ky'enguudo nzitayo nga 3 ekyomusolo bano aba URA nga 6 kuba manyi bawerayo ababbi neŋŋenda mu baminisita ebizimbe balina mbimanyi okitegere baminisita batega kuttayo ngaaba baminisita n'amaddu mpulira nina mangi okutta ku baminisita nga 4 permanent secretary basinga bebavunanyizibwa ku ssente era actually baminisita bano bakolagana na permanent secretary beba accountants permanent secretary abawandisa b'enkalakalira ottayo nga 6 genda ku district okuganye basente ba district nga 11 obubbi obuli ku district obulaba batemeke emitwe bonna batemeke emitwe Uganda efuuka Dubai. Abakulembeze bebalemezaawo enguzi. Mwami Museveni yalemezaawo enguzi yatuganya okujaguza Christmas independence. Nze mpagira Mwami Museveni naye kinjagaza Mwami Museveni ekirala kankikubulire bino byenjogera ku Museveni tosobola kubyogera ku bakulembeze balala byogere ku Bobi Wine bwe bakuttira ngoli mu kibiina munda batya wali akamwocha gezo gavumenti Bobi Wine owagira abali b'enguzi olabe ng'onovaawo Mwami Museveni oyogera byogera otegera so kyekinjagaza Mwami Museveni nti alina enjawulo n'abalala. Mwami Museveni enguzi ekulemye era enguzi bwekulemye obubbi bw'ensimbi y'omusolo bweyongedde nnyo abanaku ne tubeera bangi era obukyayi obusinga abantu bakyayi Mwami Museveni lwakubeera baavu bwakwata ku kigambo ky'enguzi nattayo baminisita nga 4 permanent secretaries nga 6 basente ba district nga 11 n'ebya poliisi ebyo nabyo nottayo nga 8 ne mu poliisi muli ababba n'ebizibiti abazika n'emmundu ebya poliisi ebyo mulimu ebyazika n'emmundu ate nze bamanyi ate nze njogera ekitaliko bwino n'olunaku ndumanyiro bajazika ne gwe bajazika ne gye bamukwatira ne station kuyazijja ne sawa ababbizi yabagamba okuddirako byonna mbimanyi. Ebyamulina bingi obaddewo otya mu ggwanga Uganda. Kaakati Uganda ekimpangazizaamu ku buli 10 kyemmanyi njogerako 5 byokka 5%. Lwaki? Ne mmala ne njogera 9 mu 5 ku makyamuulira omulambo gw'abasajja Mivule bagusanze ku muganga guseeyeeya bino ebisajja binzita dayira nze nina kumala kudduka nengenda mu Amerika nensumula bwino eggwanga Uganda yafa Uganda nvundu ewunya n'okuwunya. Olinda ki okugenda mu Amerika? Ate kati nkuzi naakola mirimu ki olinda bangi abali ebweru naye anti totuukangayo omanye ennaku gye balimu gwoza bali eyo omanye ebizibu balina genda gwumule otuuleeyo osumulule sirina ssente okugenda wa ezigenda mu Amerika tiketi nzirina neze nalyanga ndi eyo ate nazijjawo sisaagala kakalukana kyenneetaaga wabeerewo bannayuganda kati abandaba banteekemu ssente nti jangu wano mu Amerika tugenda kuwa wokusula tugenda kuwa medical care tugenda kusasula omusaala otuwe wino gw'omanyi ku gavumenti ya Museveni awo nga ninyanyonyi nga ngenda ne mbisumululire wano enkera banzita olabina ebisajja basimu ayi binkwatakwata enkyane eggulu binsikambula ne mu studio nga ndi ku microphone njogera byakansiba emirundi ngenda esi emyaka gyo ne wootuuse owandibadde kati olwanira bazzukulu lwaki toyogera byama ebyo ng'oli wano okyatyaki batwa abasajja abakulu temutya lwaki toyogera ng'okyaliwo n'abazzukulu boyogerako nja kufa bagambe nti twalina jjajja omusiru gwe nolabira ddala omuliro weguli ate woosalimbira abazzukulu boyagala gwe boolwanirira ate bajja kuntenda busiru jjajja ekyamussa bwali busiru otegera sisobola kwogera ku bwino naye nga mbabuulira bannayuganda Uganda terina gyeraze Uganda eri ku sipiidi ya kasoobo olwa Pulezidenti Museveni okugaana okutta ababbi b'ensimbi y'omusolo. Malaysia tyandituusaawo, Hong Kong tyandituusaawo, South Korea tyandituusaawo, Dubai yokka tyandituusaawo. Gwokimanyi nti abantu kati abagagga mu Uganda nakino kankibagambe wano gavumenti eno wetutuusizza abagagga abasinga mu Uganda bonna babbi batya
teri akola sente mwalali. Uganda nsi ababbi bubbi. Ali agamba nti ebintu balina abagagga bakola bukozi. Omanya abagagga bagawalidde mu bichupuli, omanya ekichupuli ekiri mu Kampala wano. Ebitundu 6 ku buli 100 mu Kampala byonna bichupuli. Balubu, pasi, padi z'abakyala, obulega, waya z'amasanyalaze, TV, bichupuli byerere. Abantu bakoze sente mu bichupuli, obubbi eddagala erifuira ente. Bichupuli. Ensigo bazinyika mu ddagala lya nsansa ne bagamba mu hybrid. Abantu babba bubbi muka abagagga bonna abasinga mu Kampala babbi. Ba minister abo babbi njaga mukama nampegwa ntandika ko minister. Kwetanga okutewa minister nga basatu ne gwango kuterera. Ensi yonna bagizimbye mu ebizimbe ba minister sente bazijjawa. Buli muntu yenna mu Uganda abba bubbi okusobola okubeerawo. Eggwanga okulaakulana abantu balina okubanga bakola bukozi mu halali. Ne bakola ebintu ebiri genuine ebiri valid nga si bya kichupuli. Abantu ne balima ne balunda ne basuubula ebintu ebituufu. Government ne baterawo systems abalima nga tractor ku magombola gyeziri. Okutegera nga bigwalinga ku mulembe gw'obote netekoba extension workers abayamba abantu bano okubabulira nti olime bubi sizona ntosimba bosimba ekinnya bakisimba bati otegera ne bayamba abantu ekisera kino kyankwa kakati fuira ddagala lino ne tubeera ne ebintu mu maduuka nga si bichupuli. China kino kankiteke ku mpewo omusuubuzi ava e Rwanda bw'agenda e China n'agamba Kigali, Kigali, you come this way. Bamutwale eno ne bamuwe bituufu. Rwanda woyingiriza ekyo kipuli bakuttira. Kampala. Good. Bakuwa bichupuli. Bamanyi ne China bakimanyi nti Uganda bikirizibwa. Ensi tisobola kulaakulana bwetyo. Ogula pass n'ogolola essaati oba ogolola empale nefa. Kati sente zanduguze ebitabo by'omwana n'oddamu n'ogula pass. Onaku lwogiguze lwefiira. Wefa tosobola gaggawala. Oteekayo balubu waggulu. Neyaka oba ova katebe bw'okyokka nezikira. Sente zanduguze kalamu y'omwana oba okugenda mu saluni okukola enviiri ate n'oddamu n'ogula balubu. Kati ensi tesobola kulaakulana ng'efaanana bwetyo. Eno mwami Museveni bimulemye goge mazima kyemba kugamba twetaaga obukulembeze obukyukakyuka wadde tumuwagira naye twagala okumujjawo nga tuleeta abalungi abamusinga nga tuleeta abalungi. Nina omusajja kubagamba nti Museveni agende bamuwa sente okugula embuzi e South Africa sente nazibba. Twali tuli mu struggle tulwanyisa Museveni nga nkyali mu opposition. Omusajja yatulyamu olukwe kati mpulira ngu agenda kukola kibiina n'atuloopa oba tonda bakuva mu nyumba nga bakuzinzeeko dda. Tugenda okukitegera awaayo ebyama byaffe ng'ali mu ffe be bali mu struggle. Abo nga tujjawo Museveni nga tuleeta abo. Struggle yakulemerera etya? Struggle teyannema kuba teba ya muntu omu. Naye abantu sibe baliko oba kanyogere ekyondooza mbate basiibule. Uganda kizibu nnyo okujjako mwami Museveni kamba w'ensonga kyekimpisa analyst. Ensi yonna ng'abantu bafuna emmere banywa omwenge ne bakeesa obudde ne bagunywera emukono ne basimbula ku ssaawa 2 ssaawa 4 ne bagunywera esseeta ne bava esseeta ne bajja enaakulabye ku ssaawa 6 ogw'ekiro ne banywa omwenge ne balya embizi ku ssaawa 8 ne bagenda mu bbaalo mu loogi okwepiica. Tebayinza kujjako gavumenti. Eddembe balina lingi. Embeera eri mu Uganda tesobozesa muntu yenna kubeera mu meaningful struggle mbajjako Museveni. Tesobola. Emirembe miyitirivu abantu bakola sente ab'ebichupuli bafuna. Amawanga amala e Rwanda tosobola kufuna sente bana Uganda zibafunye mu bichupuli olw'obuyisaawa. Tosobola. Bana Uganda bajja wana amasimu ne bagatwala e Kenya ne batunda-tundako ne babagoba. Baali bayingira e Rwanda abana Uganda bali Rwanda ne bagamba nti wano emitwe muddeeyo bakoma katuna
okitegera abafuna sente mu bicupuli Rwanda tebaliyo okitegera Rwanda bw'okola oluguudo mwaka mulamba tofuluma contract balinda bamala okulaba weekinnya oba nnyonnyole wano emyezi egi contractor center azibba ne minister ne permanent secretary obusigaddewo n'ageta musajja wattu kubanga bamwako bitundu tusobola kikolayo kati ababbi wano balina sente empitirivu buli muntu wanabba bubbi ne baba ne sente tebayinza era n'abali mu struggle geza ogendo bagambe nti njagala kujjako Museveni ekiro bagenda kukwata abali mu struggle mwennyini ate nga bagala kujjako nkugambye tebali serious nkwekyo kulabirako wetaaga obudde bungi okunkyaza nkusomese Joel Senyonyi budget ye ya buwumbi busatu 3 billions. Those are 3,000 millions. 3.6 billions ye budget ye terika accountability yamanyi bwazisasanya alaba banatera okumusaba accountability nagenda ko nalambula amasomero nagenda nalambula kamalwaliro nakola ensasanya gezo yogere ku kyokujjako Museveni Senyonyi ajja kusoko okulopa mubayita basiru nambuzo okulwala obulwazi bamuwadde obuwumbi bubiri ogenda omujjanjaba bagambe zina zaaweddewo zikola bbanga ki eki obuwumbi obubiri bwe bamuwadde bwali bwaddwali naye bakayo emyezi gy'ebiri otegera naakomawo oyo ayinza okukkiriza Besigye ajje ebyo Besigye ajja bijjawo amalwaliro ajja gateeka wano nga tabakyagenda bweru kufissaako Besigye wapulaningira okujjako Museveni banamboze be bamuloopa tetulina struggle esobola kujjako Museveni mu sente zokka ze bafuna sente zokka olaba bukiiko bwa palamenti obwo bakawo okunoonyereza ku kitongole ekibbi abamu ne bateesa buteesa nabali ababbi ne bakwata obuwumbi gezo ogamenti njagala kujjako Museveni ng'oli mu position owedde wava mu opposition wava mu struggle noyegata president Museveni sivanga mu struggle ogibeera muddi mu mutima struggle eri mitima kyovola bantu bano ababali aboogeza emimwa ne mulowooza nti bali mu struggle tebalina kye bakoze struggle y'oku mutima eri fuluma ddi Museveni yalina ekirooto ekyokufuga eggwanga limu lwe yafuna ekirooto ekyo si lwe yagenda mu nsiko ate ffe tuli bantu abakkiririza mu Katonda alina eggwanga lya Katonda Katonda ajja kuleeta abantu abatuufu gye bali ekiseera kijja kutuuka bano bonna abagwenyufu bonna abalowooza nti owemulabu wemuzi ne bakuwa akalu n'ogenda mu palamenti ovuma muhoozi ne kitaawe Museveni ne bakuwa akalu n'ogenda mu palamenti ekiseera kyabwe kijja kutuuka abantu babategere babakoowe abantu bagambe nti twakola ensobi bejjuse batandike okulonda abantu abalina omulamwa buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo kati kino tuli mu period dispensation ey'obugwenyufu abagenda mu palamenti bawemula bwemuzi bavuma buvumi bantu naffe abaganda abo betulonda teri kyalubeerera ekyo kijja kuggwawo n'ababalonda bajja kutuuka ekiseera bagambe tebatuyambye babakyawe era bwe bali bakyawa olina basipidi gye bali batwala okubagumazamwe bali mu struggle nga balina ebizimbe 8 olina basipidi gye bali batwala nga tumaliriza basajja Mivule ebigambo byozoyogera byenzempulira ogamba nnyo nti abaganda twekola kino tweriddemu enkwe lwaki ebintu by'abaganda birabika ebintu by'abaganda bye bakola birabika sigambye twali mu struggle ne Dr. Besigye oyo eyatulope wa Museveni n'amuwa pulaani yaffe yonna yali Muganda ebintu by'abaganda byeyogerera tebasobola kuwa kalulu nga weesimbyewo ekiseera kye tulimu kyabagwenyufu bwe ntandika okuwemula bampa buli kati alina empisa omutegeevu tebasobola kukwala akalumbuga politics wa Buganda yafudde nnyo kyovola bannambuuzi nga ne bw'omuwa okwogera n'amaliriza bw'owa munne tamukkiriza kwogera namutabula ebyo bibaagala abantu wamulabye oyo tugenda mwongera akalulu ebyo no sense ko tebina makulu kati tuli mu kiseera ekyo kisobola kwesimbawo ne bampa kalulu olina kiseera ki otegera Katonda ajja kireeta ate kino twali tumanyi nti kiribaawo okyalina essuubi
togezanga n'oggwamu essuubi ojja kufa bubi. Desperation tugikirizanga mu bulamu bwo paka ku lunaku olw'okufa. Essuubi fe abasoma bayibuli abantu emyaka 4 babonaabona mu nsi y'e Misiri. Kiseera kyatuuka Musa n'abonunula. Buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Nabano ba Museveni kiseera kyabwe kyaba muva mu nsiko nakyo kigenda kukoma nga tekyalagala biwulira ebyo ngutwatera embundu. Ebyo nga buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo. Tujja kufuna omulembe nga bweyogera nti ndi mujaasi tebaagala kukiwulira. Nabo ekiseera kyabwe kijja kukoma ekyo twalwana nakyo kijja kukoma. N'ekyabagwenyufu kijja kukoma. Abantu okulowooza nti okugenda mu palamenti olina kuvuma kuwemula ne bakuyira obulu. Wano mu Buganda bwe tukola. Kabaale balina Elders Council tebasobola kuwa. Abakyoli tebasobola kuwa. Abateeso tebasobola kuwa. Wano Abaganda wemula gwe bawa akalulu. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo bijja kukoma nabyo. Era mu byafaayo bya Uganda emivuyo gyonna gye tubadde najjo tosobola kujja mu Baganda. Mbadde ngamba abantu nga ndi kumpewo. Museveni si kye kizibu kya Uganda. Museveni muzzukulu wa kizibu. Abaganda be baleeta Obote n'awandika Museveni oyo n'amuteeka ku research desk mu president's office. Museveni muzzukulu ow'ekizibu. Abaganda kye baleeta. Abaganda be balekawo Muganda munnaabwe Benedicto Kiwanuka kubanga Mukatuliki. Ne baleeta Obote Omulango kubanga Protestant. Ne bamwambaza ekkanzu ne bamutwala ewa Muteesi. Ne bakola endagaano. Ne balekawo Benedicto Kiwanuka. Omulango olwakwata obuyinza n'asindika Amini n'agoba Muteesa mu lubiri. Benedicto Kiwanuka yandigobye Muteesa. Nzamwe profesa bwe nkugamba nti Abaganda tuli kizibu ku bizze bibaawo mu Uganda. Tuli kizibu ky'amaanyi. Nina n'ebirala bye nti okwogera bajja kunsiba. Abaganda tuli kizibu ky'amaanyi. Kabaka Mwanga, let me give you this history. It will help you. Ng'alwanyisa Abazungu ne Kabalega Omunyoro. Babagamba temujja kutwala nsi zaffe. Bamuteeka Kagazito. Kabaka Mwanga adduka agenda e Karamoja. Abamulopa baali baki? Baali Baganda. Be bagamba nti Mwanga yeekwese wano. Nti waali wano. Olaba ettaka lino eritawaanya mu Buganda. Ettaka. Abayamba Abazungu, ndoza kamaliza na kino, njala kulaga Baganda. Abayamba Abazungu okutwala ensi yaffe. Abazungu ne babawaamu ettaka. Ne babagamba nti bwe mukkakkanya Abaganda, ne muva tujja kubawaamu ettaka. Basapolo Kaggwa bamugwanya mayiro 10 ku luguudo lw'Emityana. Wano wonna Gayaza Road paka Amanyangwa. Lya Sapolo Kaggwa mayiro 10 ne bakkakkana ku Baganda mugondera Abazungu ne tutunda ensi yaffe. Ettaka lyonna baaliwo abantu 4 mu Buganda. Abasigadde ffenna tuli bamasiikini. Ebizibu bya Uganda Abaganda mwetuli. Katuveemu tugende. Tetusobola. Tuteekwa mwe abalungi okutandika struggle ey'abategeevu. Olinda ki? Ate kakati mbadde manyi kyogenda kuŋŋamba ntandikirawo okukwegattako ate abuuza nze omu. Abaganda tuli milioni 8 abuuza nze. Watudumira. Olabye mulebe ekizibu ky'Abaganda. Mulebe ekizibu ky'Abaganda basindikayo nze. Mugambye abasajja bakankwata emirundi ena. Ayagalira nze bankwata ogwokutaano. Gamba nti tutandikirawa. Yeye jemu. Tayinza gamba nti aneegatteko. Ye jemu. Abuuza nze olinda ki? Kale temusobola kujja kubona abasajja bava mu nsiko. Abuuza nze omu kolinda ki? Sebo nze nkole ki? Amanyi g'okozesa. Twandibidde ku ggwe. Mbadde musuubira nze muvubuka kijana. Ninayo bavubuka bannange nga 40 nsobola obbaleeta. Awo kale abuuza nze namukadde olinda ki? Be Baganda. Gwe kitaffe. Be Baganda. Otegera. Nkugambye nti abalungi bajja kujja. Uganda ejja kuddamu empisa. Ejja kutereera. Enguzi ejja kuggwaawo. Bano bakolamu obukozi essente. Ba minisita baani omulembe gwabwe nagwo gujja kuggwaawo. Otegera nga tusobola kwata ku ssente ya muwa musoro. Yesu tukirina. Tewali kintu kyonna kyalubeerera mubeeremu n'essuubi bannayuganda bannange. Bijja kuggwaawo bino. Bano abalwana bajja kgenda. Sizoni yaabwe ejja kuggwaako.
n'emyaka gibatwala bano bannaffe abagamba nti tuli babbi tugenda mu gavumenti kulya buli nabo omulembe gwabwe gujja kuggwaawo abali mu gavumenti nabo naate abali mu opposition abalooza nti ebintu byakuvuma buvumi kuwemula nabo gwabwe gujja kuggwaawo kati ogwange gwakusomesa ekiseera kijja kutuuka byensomeseza biyingire mu bantu ng'omanye abantu gyempita eyo bye baŋŋamba omanye embuzi zenfuna bakugamba kwebaza ki kusomesa abakyusa ensi eno tebaali basiru nga ffe bannayuganda baali ba yesu bayogeranga kigambo ensi yonna kati eyogera aleluya baali ba muhammadi okwogera kuveeko abaleeta ekitta abantu e rwanda bayogera bwogezi ekitta abantu nekibaluka okwogera kuveeko mwami Museveni akugamba nti ekyabawanguza olutalo yali siyasa kwogera mbasiibudde weewaawo okutuusa olunaku olulala ne ensonga y'okutuduumira ffe tuli mabegawo naye nsooka kubasomesa mujja kukiyingiramu namwe mwagala okubba ssente y'omwi w'omusolo njagala kusooka kubasomesa kiri bwe kimala okubayingiramu emakindi awo mwami Museveni we yasomesezanga byatwala mu nsiko 40 ng'abasomeseza makindi bagenda okulinnya kiroole bagende mu nsiko ng'abasajja bonna amaze okukyusa obwongo bwabwe njagala kusooka kubasomesa ovala mwagatako wafunamu ki nga tumaliriza ekyo kati kinene nina emirembe okutegeera kyekisooka era kyekimunjagaza nti bali abagamba nti aveeko bannakyemalira bw'otobawagira bakusalira gwakufa naye ngamba nti Museveni ate asingako kubanga ye mbyogera bino tewali nagenda nakunoonya okutegeera kati eddembe eryo lyenjagala ebirala nagambye bimulemye kino kyekirungi kyenfunyemu nina emirembe ndi mulamu okutegeera senga saagenda wa Museveni nenjogera byenjogera baali bagenda kunzita era awo ekyanja baali banzise lwakuba nina emundu yange n'abankuuma butwajjayo emundu ne badduka emisinde n'emmotoka abamu ne zibatomera so kati mwami Museveni namukoloketa emyaka 25 nga ndi ku leediyo bankwata ne bambuuza bye babuuzizza ne bansiba ennaku 3 ne banta bano baagala kututta kati si balungi okusinga Museveni kale abaagala okutta nga tebanakwata buyinza omanyi otya nti banakutta bakikoze kati nga tebanakwata buyinza basaani ate nkugambye nti baali banzise okubeera n'ebyokwerinda bibyatutaasa bewali nabo mu opposition baagala okutta sibeerangako nabo bano abagwagwa sibeerangako nabo nali na Besigye nali na Lukwago ye opposition eri meaningful gye twalimu tetwali mu y'abana abawemula abavuma n'abagereka mwenzi kabaka yafudde that nonsense tetwali mu abo era abo bwe bajja nze sibabeerangako nabo bwe bajja nagamba ensi eweddewo nadduka buddusi nengende wa Museveni konze Museveni ogira obeerawo sibeerangako mu struggle y'abagwagwa nakuzibwa ndi musajja Buganda bansalawo magere wenkulidde erawo balinziika tetuwemula tetuvuma bantu basajja Mivule gwe tubadde n'ennaku olwaleero omulabi atulaba tujja kuba tukumala mu episode endala nejasibwale twali twogera ku nsonga za independence ogambye independence tugiviireko ddala nga bannayuganda bannansi abawansi abajaguza abagagga mbaleke abali mu gavumenti mu kintu ababbye ennyo I emphasize that the thieves should go on and on and on to celebrate the independence weewaawo tetugamba tusukka wano embeera eri mu ggwanga Uganda nange bwe ngitunulamu nja kujaguza kanjaguze tulabe leero meefuga ga Buganda ga leero olunaku olw'enkya Uganda eyawamu nago meefuga kati gwe togenda mikolo emikulu ani nja kubuuza kati twefuga ofunyeemu ki nawe wambuuza nti okwagira Museveni ofuna ki kanaye nkubuuza twefuga jjajjawo mu kyalo taatawo musanyufu kiki kimufunyeemu nga famire ng'ab'ekika basiibule tugende Mukama Katonda abankumire mbeere bulungi mwera